Oyo ayitibwa Honorable Betty Nambooze bakireke olunaku olw'ejjo twamulabyeko nga atabukira Speaker wa Parliament omukulu Deputy Speaker omukulu Tayebwa eyabadde agezaako okubaguba mu Parliament oluvannyuma lw'okulemererwa okugamba nti ebyuma ebikebera akatambi Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine ng'akwatibwa akambo kaabuze mu byuma. Ebintu bino bisesa, ebintu bino birina engeri gye balowooza nti bano bategeera bokka nti bo bwe balina okufuna esembayo. Akati Tayebwa yagobyezaako ne Nambooze mu Paalamenti asigazeemu aba NRM bo bateese ki? Bateese engeri gye bagenda okubbamu eggwanga oddimalawo kuba ndaba byonna ebisinga babikoze. Ye eggwanga lyaffe balibbye, buli kimu bakibbye, beeyagaliza bokka, bakola bye baagala, baatuvaako naye nga tubategeeza nti byonna mubikole naye muli ku lugendo lwammwe. Ssaawa busaawa okuva kati mujja kuba nammwe Uganda mugisiibula. Temulowooza nti nno bannayuganda okubasiriikira ne babatunuulira kyekigenda obbafuula ab'enjawulo oba kyekigenda obbafuula abawanguzi. His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine ng'atukulembedde tewali kigenda gaana era tugenda kubeera bawanguzi. Mwe mugende mu maaso n'okukola ku bannayuganda effujjo n'okukola ku bye mwagala nga mulowooza nti nno mmwe mwatereera nnyo oba ebyammwe byatereera nnyo. Naye nga Maama Betty Nambooze bakireke tukusaba obeera omugomo. Bano just bali mu katemba waabwe. Oyo katemba wa Museveni yamukoledde emyaka 38. Tulabye baganda baffe abalambuzi 4 bakubiddwa ne bafa 2 ne munnayuganda omu. Naye nga mulowooza ddala kituufu wano waliwo omutugumbuzi eyazze n'atigumbula abalambuzi abo oba waliwo kakodyo akaagala okuyisibwawo. Anyway, byonna tubirese tubitadde ku likodi naye nga tubategeeza temutya Museveni bano Batayebwa bajja kugenda ne Museveni waabwe akaseera nga katuuse kubanga tuwali munnayuganda agenda baddiramu tewali ate tugenda balaga omutima. Tulaba nti bali mutukolako ffujjo ne balinde naffe tunaatandika obbakolako effujjo bajja okutegeera this is Uganda for Ugandans. Tetukyayagala mpulunguse za Yosete Bukabulwa zaatusigamu olw'okuba nti ye alina ebigendererwa bye byajjirako byagala ebyokutta abantu. Uganda ya bannayuganda. Bannayuganda bajja kununula eggwanga lyabwe oba batya oba tutya tetutunuulidde tutya Uganda yaffe okubanga efuukako ekyenjawulo kubanga Uganda yaffe eva mu kumbeera gye batugamba nti twalemererwa, embeera ey'otusekerera, embeera ey'okufuuka ekisekererwa. Nedda ebyo twabigaanye. Tulwana nnyo kulaba nti tukyusa embeera baganda bange mikwano gyange. Oluusi okusomoozebwa kubaawo era kungi tukulaba naye tulina okusigala nga tuli bagumu, tulina okusigala nga twekutte ate era nga twenywezezza. Bano mubaleke bakole katemba waabwe, kaseera kajja tuuka ate noono katemba bamwejjuse batandika okugamba kale bino twakolanga byaki. Tayebwa ojja tuuka ekiseera ogambe bino nakolanga byaki. Nambooze nezaake nagoba waaki mu Paalamenti ye nga naliwo nga bannayuganda tucelebratinga olw'obuwanguzi bwe tunaba tutuuseeko. Kambikuwe omubaka Betty Nambooze ate ng'agobebwa. Ekitubeeza mu Paalamenti muno zaake kukwata mateeka gatubeezaawo. Bateekawo ezo rules of procedure zitulungamye bwe tuba tuteesa. Tayebwa naye bamulondanga ffe naye mubaka wa kitundu. In fact nze naawe twamusinga n'obululu. Tulina ne mandate nnene nnyo okumusinga kubanga ffe twawangula mu bibuga ebirimu abantu abasinga ababa abamulonda 13. Omuluka gwange gumu gwenkana constituency ye. Ekimufuula ow'ekitiibwa wano rules. Amateeka ga Parliament ge gamuwa obwa sipiika ne muwa n'ekitiibwa n'atula ne mu ntebe ey'enjawulo. Bw'ava ku mateeka, amateeka bwe gavaawo naye taba sipiika. Kakati bwe bibanga byakukozesa bubi mateeka naffe tumugobye. Yes, kubanga naffe tetukyamulikogonaizinga nga sipiika wakumala zino ennaku. Nange Tayebwa ennaku zino 3 zangobye. Angobye mmeka? Zonna zaatugobye naffe tuzimugobye. Ennaku zonna oba yamaze ennaku mmeka nga ngobye nange mugobye era nange ennaku zonna ze naamalanga nange tannanzikirizako bawo mu house nange nja kuba simutwala nga sipiika. Era nange mulaba ng'omubaka omwereere kubanga si yekka yalina obuyinza. Amateeka ffenna ge gatukuuma. Tosobola
kusituka busitusi omuntu asituse mu parliament ayogere mu parliament okwogera osituka n'okola ki n'oyimirira omuntu asituse mu parliament raising a point of procedure n'akyogera naye gwe speaker n'oluulinga n'osazaamu by'oluulinze naawe n'ova ku mateeka kakati naffe okumala zino ennaku naffe tumugobye naffe sidde tutestika naye okimanyi nti bootabadde okulwokuna babadde baagala kungajambula ano babadde baagala kunnyambula badde baagala kunkugira mu palamenti munda tetuteesezza eri mu plenary Tayebwa amenye etteeka bo tebabaguza etteeka ligamba teri mubaka wa palamenti anaategekanga kwekalakaasa munda mu palamenti olwaleero bakkiriza kinyamatama n'aleeta wano okwekalakaasa likodi eraga nti palamenti tewulira luganda buli kiwandiiko kya palamenti kyonna kiteekwa kubeera mu luzungu gwe baleeta wano teepu mu luganda nga naye yennyini Tayebwa talumanyi Tayebwa tamanyi luganda ngezezaako emirundi mingi tasobola wadde n'okubuuza tamanyi luganda n'abasinga obungi mu hausi tebamanyi luki basinziira ku vidiyo eri mu luganda nga tebafunyeewo interpreter ne bagisinziirako okusindika muki mu kakiiko k'ebyempisa oba bakusindika mu kakiiko k'empisa bw'omu tujja genda babiri era njagala kusaba ababaka ba palamenti bonna abalumirwa nze ngenda kubeera bubezi bwiifu era ngenda kweyanjula ewalida opposition nze nkulembera ababaka abagenda ne zaake mu komiti yampisa kubanga nze zaake bye yayogera nange mbikkiriza ti kinyamatama si mubaka mulungi taleeta naye wano ku kiteeso yabba akalulu obadde omumanyi kinya biki asaana akwebaze n'okwebaza zaakwe bw'oli muvubuka nze mbadde simanyi nti namusomyeko nendaba ebikolobero byazaakola neŋŋamba wamwogeddeko akalulu si mulonzi wa werakayi ate era bagambye mbuno wamuyitani ate obadde okimanyi kino alina oluganda alina abaana bawe yani kakati twagala fete twagala kuyingira namwebi nawe baluma nawe oli omu ku bakyala abalumizwa oba nze njagala kugamba abaka abakyala abayimiridde ne zaake fenna ku lwokuna batuyise mu kakiiko simanyi ate omukulu bw'agenda kikola kubanga agambye nti ebyokuleeta teepu alijjeewo abitaddeko n'akakiiko naye ate omusango gwa zaake ate gwo tannagujjawo naye ate nga nina okujja mu kakiiko bangobye ate nga nina okujja mu kakiiko ye yennyini alabye obuzibu obuli mu teepu ze yakkiriza n'agamba kaziteekeko akakiiko akakiiko akeetaddeko yekka kuba agambye ye yakola ki ensobi etabangudde palamenti n'olwekyo Tayebwa naffe tetukubalanga sipiika okutuusa lw'onootukkiriza okomawo mu palamenti naawe ogobeddwa mumuweereze mu kakiiko k'empisa naawe bakutwale mu kakiiko k'empisa naye ffe tukulopye wa Katonda waliwo neyabba amabaati nze Tayebwa nkulopye wa Katonda nze nkulopye wa Mukama ne mu kkooti y'abantu b'emukono omubaka w'abantu asituka atya okulonda ekifo ky'okumwebaza gw'oyagala bakinyamatama n'obuyinza amateeka ffenna ge gatukuuma tosobola kusituka busitusi omuntu asituse mu palamenti ayogere mu palamenti okwogera osituka n'okola ki n'oyimirira omuntu asituse mu palamenti raising a point of procedure n'akyogera naye gwe speaker n'oluulinga n'osazaamu by'oluulinze naawe n'ova ku mateeka kakati naffe okumala zino ennaku naffe tumugobye naffe sidde tutestika naye okimanyi nti bootabadde okulwokuna babadde baagala kungajambula ano babadde baagala kunnyambula badde baagala kunkugira mu palamenti munda tetuteesezza eri mu plenary Tayebwa amenye etteeka bo tebabaguza etteeka ligamba teri mubaka wa palamenti anaategekanga kwekalakaasa munda mu palamenti olwaleero bakkiriza kinyamatama n'aleeta wano okwekalakaasa likodi eraga nti palamenti tewulira luganda buli kiwandiiko kya palamenti kyonna kiteekwa kubeera mu luzungu gwe baleeta wano teepu mu luganda nga naye yennyini Tayebwa talumanyi Tayebwa tamanyi luganda ngezezaako emirundi mingi tasobola wadde n'okubuuza tamanyi luganda n'abasinga obungi mu hausi tebamanyi luki basinziira ku vidiyo eri mu luganda nga tebafunyeewo interpreter ne bagisinziirako okusindika muki mu kakiiko k'ebyempisa oba bakusindika mu kakiiko k'empisa bw'omu tujja genda babiri era njagala kusaba ababaka ba palamenti bonna abalumirwa nze ngenda kubeera bubezi bwiifu era ngenda kweyanjula ewalida opposition nze nkulembera ababaka abagenda ne zaake mu komiti
byampisa kubanga nze zaake bye yayogera nange mbikkiriza ati Kinyamata masimu baka mulungi taleeta naye wano ku kiteeso yabba akalulu obadde omumanyi kinyabiki asaana akwebaze n'okwebaza zaakwe bw'oli muvubuka nze mbadde simanyi nti namusomyeko nendaba ebikolobero byazaakola neŋŋamba wamwogeddeko akalulu si mulonzi wa Werakayi ate era bagambye mbuno wamuyita ate obadde okimanyi kino alina oluganda alina abaana bawe yani simanyi nakati twagala kuyingira namwebi nawe baluma nawe oli omu ku bakyala balumizibwa oba nze njagala kugamba abaka abakyala abayimiridde nezaake ffenna ku lwokuna batuyise mu kakiiko simanyi ate omukulu bw'agenda kikola kubanga agambye nti eryokuleeta teepu alijjeewo abitaddeko n'akakiiko naye ate omusango gwa zaake ate gwo tannagujjawo naye ate nga nina okujja mu kakiiko bangobye ate nga nina okujja mu kakiiko ye yennyini alabye obuzibu obuli mu teepu ze yakkiriza n'agamba kaziteekeko akakiiko akeetaddeko yekka kuba agambye ye yakola ki ensobi etabangudde palamenti n'olwekyo Tayebwa naffe tetukubalanga sipiika okutuusa lw'onootukkiriza okomawo mu palamenti naawe ogobeddwa umuweereze mu kakiiko k'empisa naawe bakutwale mu kakiiko k'empisa naye ffe tukulopye wa Katonda waliwo neyabba amabaati nze Tayebwa nkulopye wa Katonda nze nkulopye wa Mukama ne mu kkooti y'abantu b'emukono omubaka w'abantu asituka atya okulonda ekifo ky'okumwebaza gw'oyagala bakinyamatama abatayogera. Omubaka Betty Nambooze bw'ati bwe yatabukidde mu Parliament era nga bino obubaka bwe yabusindikidde omukulu Tayebwa Martin Luther agenda maaso bwe yali ng'ayogera ng'ali mu struggle agenda maaso n'okulemesa ababaka ba National Platform okubaako kye boogera mu Parliament. Kano nno bino nno ebintu bipange, bino nno ebintu byogere, bino nno ebintu temulowooza nti bya just bino ebintu bino munnange byogere ayinza olowooza mbu nno yakoze kyamaanyi naye munnange yese yeetidde ddala. Yes, genda maaso Honorable Betty Nambooze bakireke ng'ali mu struggle ng'agamba nti nkuba ekifaananyi eky'Amerika omwana w'omuddugavu we balituula awamu n'ow'omuzungu. Jjajja w'Obama omuzungu asobola okuba nga mu budde obwo yalina ku ludda lw'abazungu banne ng'era awulira Martin Luther ng'omusajja yeerogoza era ateekwa n'okuba nga n'akakule yakakuba. Waliwo gurupu z'abantu babiri oba basatu. Waliwo gurupu y'abatamanyi abo tebatukkiririzaamu ddala bakulaba nga byoyogera nti nga Martin Luther agamba mbu nkuba ekifaananyi ng'omwana w'omuddugavu atudde wamu n'Omumerika nga bagamba wulira eddalu anoonya byakulya kubanga era Martin Luther teyali munaku bwogerageranya ku baddugavu abaaliwo. Waliwo ate abantu abalala nga bo mulimu gwabwe kumalamu balwanyi maanyi bateekamu ssente empitirivu bafuna abasajja n'abakazi abaliweereddwa ekitiibwa mu bulamu obw'ensi eno ne babatikka ebigambo ebimalamu abalwanyi amaanyi. Then of course ne wabaawo n'abantu abawagira ekibiina kya jipu ene gavumenti in power ye buli ali mu buyinza ku ssaawa eyo gwakubira eki engalo. Omuntu alabye Nambooze ng'aku omuntu ndi mutunda bwene kwa kujja olumushana mwenamba tunuulira nawe kutula nawe ogeze n'ogamba omuntu alaba Nambooze ng'akutta akadde asobola okulaba akadde ye alaba akadde bw'aba yasazeewo okutunuulira kumpi oba bw'aba propagandist ng'alimu kumalawo maanyi era yagala kulimba abantu nti mbadde nkutte kadde kenkubya nti kyekitegeeza. N'ebigambo bino ebitwogererwa gwe onoonya amagezi gayingira mu palamenti gweonoonya kino gweonoonya ki birina okwogerebwa bino kyogerera mu budde bwange bano tebayogere ebigambo byenjogera nga bikusuna nze ntudde ku mukulu nagambye nabadde ngenda wanono kumuwa obuddamu n'okwanukula bye mbadde muzemuke
ekome ono ne discussion yo ne badde faraga ndenyo atumule katiro komawo baro komawo Martin Luther bwe yali ng'ayogera ng'ali mu struggle ng'agamba nti nkuba ekifaananyi eky'Amerika omwana w'omuddugavu we balituula awamu n'ow'omuzungu. Jjajja w'Obama omuzungu asobola okuba nga mu budde obwo yalina ku ludda lw'abazungu banne ng'era awulira Martin Luther ng'omusajja yeerogoza, era ateekwa n'okuba nga n'akakule yakakuba. Waliwo gurupu z'abantu babiri oba basatu. Waliwo gurupu y'abatamanyi, abo tebatukkiririzaamu ddala, bakulaba nga byoyogera nti nga Martin Luther agamba mbu nkuba ekifaananyi ng'omwana w'omuddugavu atudde wamu n'Omumerika nga bagamba wulira eddalu. Anoonya byakulya kubanga era Martin Luther teyali munaku bw'ogerageranya ku baddugavu abaaliwo. Waliwo ate abantu abalala nga bo mulimu gwabwe kumalamu balwanyi maanyi, bateekamu ssente empitirivu, bafuna abasajja n'abakazi abaliweereddwa ekitiibwa mu bulamu obw'ensi eno ne babatikka ebigambo ebimalamu abalwanyi amaanyi. Then of course ne wabaawo n'abantu abawagira ekibiina kya jipu ene government in power, ye buli ali mu buyinza ku ssaawa eyo gwakubira ki engalo. Omuntu alabye Nambooze ng'aku omuntu ndi mutunda bene kwa kujja omusharu mwenamba tunuulira nawe kutula nawe ogeze n'ogamba omuntu alaba Nambooze ng'akutta akadde asobola okulaba akadde, ye alaba akadde bw'aba yasazeewo okutunuulira kumpi, oba bw'aba propagandist ng'alimu kumalawo maanyi era yagala kulimba abantu nti mbadde nkutte kadde kenkubya nti kyekitegeeza. N'ebigambo bino ebitwogererwa gwe onoonya amagezi gayingira mu palamenti, gwe onoonya kino, gwe onoonya ki, birina okwogerebwa bino kyogerera mu budde bwange bano tebayogere ebigambo byenjogera nga bikusuna Honorable Betty Nambooze bano bo abeesobolera tukwebaza nnyo nnyabo mukama waffe weebale kubanga oli mukyala mulwanyi, oli mukyala mugumu nnyo era oli mukyala naffe tukwewulira ddala byokola bye bituufu ebirina okukolebwa. Museveni yajja kulowooza nti mugezi nnyo, ajja kulowooza nti ajja kutta bannayuganda, ffe bannayuganda tusigale nga tusirise, bannayuganda tubeeko we twogerera, bannayuganda tusibye emimwa, naye tumutegeeza nti byonna abikole akaseera ke nako katuuse. Eno Uganda ya bannayuganda era bannayuganda be balina se. Tukwebaza nnyo maama Betty Nambooze, weebale nnyo okugatta ddoboozi lyo ate weebale kulumirirwa ggwanga lyo. Bangi tebakisobola, bangi bikyabalemye, bangi bali eyo batambulira mu kwebuzaabuza oba n'okutya, naye tufuna abantu nga ggwe abasobola okuvaayo ne boogera ensi n'ebawulira nga tebeetiitiridde. Banange kitwongera amaanyi, kitwongera obuvumu era tusigala nga tutambula. Tusigala nga tutambula so tubategeeza nti Uganda egenda fuuka ekyenjawulo ate era tugenda kubeera banonuzi. Tewali agambayo. Banaadi balowooza nti baatumala nti ebyabwe byatereera, katubalageko nti ate ebyabwe tebyatereera.